Nyiza abantu emiwabwe badde ku mukolo gw'okusagulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni akalulu Namutumba ngene yonoonye ebintu ebiwerako. Omukolo gw'okusagula akalulu guteekeddwa Rebecca Etwala Kadaga omumyuka asooka wa Ssaabaminisita era gubadde Kibaale nga etabyeko abantu ab'enjawulo okubalira Princess Pacis Namuganza minisita omubeezi w'ebyamayumba era omubaka w'e Bukono. Kyokka Kadaga bayita nava mu mmotoka enkuba n'esumulula. Enkuba eneze buteesaga ng'erimu n'omuyaga ogusitudde weema okukakkana nga n'ekitutte kitiikuddewo lw'abantu ne babuna emiwabo. Enkuba eno efudde emyenga gye bagoba mu ggulu efukumukidde eddakiika 2 zokka n'ekya olwo omusana ne gwaka buto. Kyokka enkuba erese abantu bakubagana empawa nga Gereza nga abamu bagamba nti ereese mikisa ate abalala nti ezzirwa ntalo za byabufuzi. Bano nga abantu ab'e Bukono abantu b'e Namutumba kiraga mikisa myereere. Biri mwero gotolaba wadde bato baloze amaadi gagwa ikwebe twenda. Erokolyo tulitegeire. Ai waireka kuira waire omukolo gwonooneke. Tulija kuwuliriza abantu abo nasigalawo. Aye twewuunya Kadaga asabye abantu mu Busoga okwesonyiwa ebyaliwo olulwe w'NRM bagwa kyokka beegatte batambuze Busoga ne NRM. Tulina bingi bye tuli kwetaaga wetajiri alala tulija kubifuna, so tambulira awo n'ebindi tubireke tuje mu maiso. Abasabye okuwagira President Museveni mu kalulu akajja ng'ayogedde ku nteekateeka ez'enjawulo Mwai Museveni z'alina Busoga. Tukusubira ekisanda kino okwongeramu amaanyi okulongoosa ebyobulimi tube nti abantu basobola okufuna esente wetukisinze okubakuba twongere ogemera NRM tubone ekino bituukirira. Ate tuddako abakambwe ino ku nsonga za Busoga. Ivan Lubega yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.